omulambo tebagusitula wabula ogujja gukola gutya gwetambuza kakati bwenze bwenkusanga nga nze siri musezi gwe guyina okugwa wansi akalambo kajja katambula bwe kati obulungi obuzibu nga si kalambo wabula ogulambo gujja kutambula bwe guti nga gugenda gyogutute gyogutwala bane mwokya biki jajja tuyagala vumbi ebiwunya ng'emmindi ya mama Abudu fana jajja mugiremu ekintu ekyo jajja kimutabudde nagenda okulaba empewongeze kati ngenda okuyingira okudda mu nyumba ng'ali ku muganda wange Muyombya mulamutteke ng'omwenge guli amaze okuguyiwa mu kyoto akutte baba Muyombya ali mumupaki kampya mupaki atajjemu engoye kakati mutabani waffe amukwata tata tokola manya muko tokola bweti kakati baba Muyombi bambi kali katamiddemu ko kali mu kuseka busesi bwe nagenda okutaasa omusajja yankwata engalo ze nazikuba mukamwa yazirya akagodo kaabwe kaba akagodo kayo koli omuntu kaba era nga akakabiza akato Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRlife kwe tuli amanya bampita Massam. Obosobola okumpita Metani Bongo weewaawo webale kutugoberera bale twagala webale bisharinga bikomentinga kona tuzammanyi mukama mulungi alukeseza n'olwaliro tukyali balamu ate tulina essuubi munda muli tugenda kuwangaalira ddala tulabe ku bazzukulu baffe nga nabo bawangadde ekitenkanika. Mukama atuzimbyemu omulimu omuweereza talina kufanga muto bino byatuzimbyemu ate bwe tulifa tubirekera baani kale nno tulina okuwangaala kubanga obweza bumiro genda mu maaso nga butegeke era nga tebutataaganye nakubulawo kwaffe. Tuzimba Kamengo tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku luguudo abaana abato bonna tubajjayo tubatwale basome tubasomese Katonda waffe okusoma Bayibuli tubasomese ak'obuntu nate kubanga abaana b'oku luguudo bali eyo banywa ebifutafuta ebiyagayagga bali eyo buswaza buka tebakyaswala Katonda bamutyobodde ekitenkanika. Fera Bongo Charity Foundation tugamba ekimala katuzimbe eggwanga lyaffe nga tuyita mu baana bato kuba kitukakatako olwo nno Katonda waffe ayimirire mu bo akyusa ensi yaffe. Tuyita art and craft tusiiga bifaananyi osobola tuwa ekifaananyi kikusiigira so osiga maama omwagalwawo senga menyanyi ndekani tumusiganga bwali olwakasente ako tukoze mu kifaananyi ky'engalo ne tukaza ku ssomero etuzimbira ddala essomero lyaffe olwo nno abaana ne basoma naawe osobola okubeera noganza omulanga nguwulidde sirina kifaananyi n'ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi osobola okukituwa nogana naye emitwalo gyange 10 naye 2 n'akadde kamu naye akakaaga 12 senjiru 10 kandubawe balugulemu seminti. Abantu bonna abayimirira naffe tubawandiika wansi tugenda babbulamu ebizimbe enguudo garden points ez'enjawulo mu foundation eyo olwo nno eb'enjiri omuntu agijjemu nga wayise emyaka 5 tugende nti nalweyiso mu biro Magora bebayimirira era ekifo kino nekibaawo olwo nno n'Abafirika abadde balowooza bannayuganda nti bo banafunye tebasobola kuyamba bannaabwe bakitegeere nti Katonda waffe mugagga nnyo
nga balabye olwo ku Mbabazi ayina byona Okero Akero Atyanga n'abalala nga ddala balinamu ebifo mu foundation. Tubagambe nti nedda tebaali bazungu, baali baana ba kintu n'abaana bannambe Bafirika bannaffe be bakisobozesa okuba. Gwe tulina membership card yakadde kamu n'ekitundu, gw'alina omwana nga yeesobola naye nga wandyagadde asoma okuva ku P1 paka ku P7 ebyemikono byonna, akadde kamu n'ekitundu kasasula omwana asome okuva ku P1 paka ku myaka 18 asoma okutunga, okubumba, okusiga ebifaananyi, okozesa kompyuta, kamera, kubajja, menye kindeke kikwokya byuma. Kale yo bw'ataba Katonda abaani kakadde kamu n'ekitundu kasasula omwana afuuke member afune kaadi eyita ku screen, olwo nno gwe ebiralo bitulekere. Mundabiri ekyasinza okubeera ekika ekyawaggulu omwana awummulira omwo. Jjajja ole genda ogamba Aruna akuwa omukeeka gwange, nze ndi mulusi wa mikeeka. Abaana abawala bayiga okuluka emikeeka tebafanga bwavu nga balowooleza mu basajja baabwe nti banaabawa, naye omukeeka ogwange ngutunda emitwalo 4 nga nguluse ne guggwa, agugula n'agugula ate naye n'asigala nga yeeyagala. Seza jjajja omuntu ali eyo ng'ayagala okumulukira omukeeka kubireko bukubizi bulungi nnyo. Asome ennamba yo. Sona taliyo. Aruna taliwo. Arasiba bannaye naye kale kansome ennamba wano. Bwe mwana wa Katonda ali eyo ayagala okumulukira omukeeka. Nduka kalanamye. Nduka tebo. Nduka ekisipi kya Kabaka. Ne nduka ne chachi. Nyechachi zonna mikeeka. Jonna mikeeka. Jjajja mufune ku 0702 0702 03 03 67 78 ku 0702 036878 oba ofunira jjajja kulukira omukeeka omulungi omuzibu kati ogwa kyakisebo ngutunda siringi emitwalo 2 n'ekitundu nange mbalaba muli bamufuna mpola. Jjajja abantu babuuzeeko muli mutya bakwano bange era muli mutya baganda bange abaana n'abazzukulu kubanga nze nnyina abazzukulu 10 bempezezza. Abazzukulu 10? Esebo. Abazzukulu 10 abawala n'abalenzi abamu baafa abalala weebali naye ng'era nange neeyagala mu kitiibwa kyange nga bwe mbayina. Jjajja abantu bagamba olina emyaka 7 bwe giri ate olina omwana wa myaka emeka? 48. Olina omwana wa myaka 48. Olina n'omulalo asimbayo obuto wa myaka emeka? Wa myaka 11 n'ekitundu. Kati bagamba bannaye bandeepinga mukwano. Bandeepinga batya omuvubuka yajjanga yali wa boda nandeepinga mukwano nange esaagaana yajjanga ayina omutwe ogumuluma bwe kanzije senga mpita senga nga aneeyisa senga naye nga simuyinako Luganda. Kati nange bwe yasula ewange nagenda okudda engulu ng'ebya July na bibi. Yagamba omutwe gunnuma kandi jesuleko kawe wose. Ne muwaayo bambi akalobu nenka musiiga ku mutwe kati banne be yajja nabo. Ne bagamba faka tugende ne bambuka baali bana. Yena asigala kubanga yali wa ku kyalo nali mumanyi. Kakati nange nengamba nagenda okudda engulu nasanga ebya July na bibi. Era kwe kufuna olubuto lwa Aruna mu biru. Towakuba nduulu? Ate ogikubire wange oli muntu mukulu. Kiro saawa 8. Bwalinga bukya ndowooza bwalinga obukya. Naye nga ye yasulawo. Yoli kati gwewasiza ddala? Ate nina ngamba ono guwaka gobo ono gwali wawasi gwe nagoba edda namugoba omwana wange wa myezi 3 Aruna mu biru oyo gwolabye muganda wo. Namugoba wa myezi 3 kati ayine okulepinga n'atandika okubeerawo ddala ewaka.
nga yebaka bwebasi takola boda guli waka guli ayagala nze mbeere nga muwe ekyokulya n'ekyokunywa ng'awoza ndi mulwadde naye ng'ate bwengula eddagala alisuula wansi wa kitanda ye ng'agejja nze nga nkogga. Kati bwe yakukwata tewanyiiga mukono ga nkwata otya? Era nakimugamba ne mugamba naye mubiru kiki ekikutuuseeko naŋŋamba senga nsonyiwa ne mugamba wandisenga awo neddira mamba konze nze neddira nte seddirangako mamba konze kati kiki kyokoze eki kyonkoze kakati waayitawo emyezi 2 nga siri mubbu ne mugamba konze nno nnyina olubuto lwo naga tetukifaako tukireke era naye erabirira paka kuzaala mwana teyakulabirira wadde n'akamu wadde naye senga w'omwana wange Silivia Namubiru yamulabirira. Kakati bw'amugaa nti nina olubuto natandika okukomanga wewaka oba yabula era ngamba omanye ebyabaya ajabuzi lwabuliddwa waasula ng'ajja eno najja ewange neyeebaka naye nange nagenda okulaba atankwanidde ku neiba bwe yakwana fiina ate nga tusula wamu kumpi emizigo nga gyegimu nange ne mugamba konze ssebo mbala ezo 2 ng'ovudde wange kuba nze nsasulawo ate yamala ng'eno olina olubuto ate nakwana ne neiba nga nzadde ate nakwana neiba kuba yali amufumbira kyayi emulungu kati nange neŋŋamba ssebo mukwano gwange tetujja kuba babiri nga tompa buyambi ate okwanye ku neiba era nemukola ki nemugoba era n'atambula n'akola ki n'agenda okuva olwo teyadda. Jajja oyambala galubindi? Sizambalanga kate sizaagala. Lwaki lubozitunuulira zikutabula? Kirabika ndiko lubaale. Tayagala galubindi? Kubanga nzikanyambale mukuka galubindi. Nze buntiisiza obadde ng'omubo egundi wamma galubindi goziraba muwala zisanyusa. Nze ndabye nga gwayina endali nga tondaba no otya galubindi nzitya kale kanzambale nga tontunuulira otunuulira oli mama Asa nze sikulaba obulira otya mulingo olabye omuntu ayambadde galubindi mbanga alaba endali ng'olinga ayina endali kale olaba bw'obeera otunula obanga omutamiivu ate nga tonywa oba olaba amaaso gange gali weega gali galengejja oba oyagala gwa kigoggwe kati nze nentyamu olirayo mama Asa yogera bulungi yogera bulungi tuli ku NTV twogere bulungi live ate nno obwedda baginoonye wamaffe tuli bakadde gw'oli mu myaka 13 awulira naye nze myaka 7 kati mbasaagala kulaba mu galubindi mbasaagala kulaba musana era kyovola obuuso ombutta naye nga noonya omusajja oti kakati bw'olaba omusana ogwo jjajja gukutabula nagwo kakati anti gutta amaaso omusana notandika okutunula ng'olinga atalaba naye ng'ate oba okola ki oba olaba kyezagwe oyagala nnyo ekiro okusinga emisana kituufu nnyo kyajja watunyumiza ku mboozi y'abasezi jjukira kakati ekyalo kyewaliko ekyaliko abasezi abantu nga baŋŋamba tabanga nejjajja naye yali alya tebagambye kulya tabanga nejjajja baali batandise okwagala omusiga ekitambo kati bonyumiriza wano nti ate twagalira ddala misana mba musezi kitwala mu linnya lya Yesu tukigoba fire kakati jjajja abasezi bano mumwabanga mukya ku nju eriko abasezi ku kyalo ekiriko abasezi kyonna temmwe tebabalumbagana tetwali banju wabula tetwali banne nga bw'obulaba si bwe twali wabula twalinga wano ne kundi kutta madda
mailo 7 kyalo Kiramba. Kakati ngeri we wava omusezi najja nanona mama Asa nga afudde. Toyogera ku mama Asa kufa. Kituufu. Omusezi nga amujja n'amutwala. Ne mama Asa bwaba naye nga musezi bamumuwa buwi. Bamuwaayo buwi. Ne bajja ne batwala. Naye nga bamujje mu ntaana. Bano beefuula abasezi beefuula nti baziise. Kati deni ekiro. Yo olina akima ekintu kye. Olina akima ekintu kye. Abantu bawakanyiza n'emboozi eyo jjajja. Togiwakanya kubanga ne mu wino oba wakiwulirako. Owino. Mu wino. Wino. Owino oyo waffe mu kibuga. Owaliwo omuwala yakulira wa jjajjaawe Enganzi. Kakati omwana jjajja buli lwe yagulanga ennyama. Ng'omuwala agamba jjajja nze njagala eri ennyama empanvu. Jjajja njagala ennyama empanvu. Kakati jjajja n'amubuuza ennyama empanvu y'ennyama ki? Banne mwokya biki? Jjajja tuyagala vumbi. Ebiwunya ng'emmindi ya mama Abudu. Fane jjajja mujiremu ekintu ekyo. Jjajja kimutabudde. Nedda gwe lwakuba tobiwuliranga. Kiwunya ng'emmindi ya mama Adu. Emmindi ekuwunyira bubi. Sikolagana nami. Ekya mama Abudu. Jjajja kiki? Jjajja bamusonsomodde. Kakati omuwala oyo n'agamba jjajja njagala ennyama empanvu. Njagala ennyama empanvu. N'amubuuza ennyama empanvu y'ennyama ki? N'amugamba njagala jjajja ennyama empanvu. Agenda okulaba embujagga ng'ejja. Bagenda okulaba omwana akola ki? Ng'afubutuka. Ng'agenda. Olwategedde omanye ekitambo kyo kiba kizibu. Ne bw'oba ofiiridde kaliisizo. Owa wano mu Kampala kuno. N'oba afiiridde kaliisizo. Omusezi wa wana akunona. Addukira mu mpewo. Bulungi nnyo. Empewo mbu nejja naye omuwala yatuuka n'amala ne yeetonda. Muwala mulungi nnyo. N'agamba bannange ekitambo jjajja kyo kituufu. Twali bali naye nga bakinsala buki? Busazi. Bankinsala busazi. Naye mbadde njagala bannange abaagala okumpasa. Bampasa sikyali muki? Musezi. Ate nga yagala nakulya abantu wali. Yabalya. Jjajjaawe yagenda okulanga aleesa akaki? Akambe. Akalambo. Ndeka naye kuntiisa. Ng'aleesa akalambo so si kaki? Kalambo k'omwana? Kaali kantu kakulu. Nga gwe labongo. Nga omwana akuleese. Akubbebye bulungi. Kubanga wajja weetambuza. Omulambo tebagusitula. Wabula ogujja gukola gutya. Gwetambuza. Kakati nze bwengusanga. Bwenkusanga nga nze siri musezi. Gwe guyina okugwa wansi. Akalambo kajja katambula bwe kati. Obulungi obuzibu nga si kalambo wabula ogulambo. Gujja kutambula bwe guti. Gugenda. Jibuka bwe. Nga gugenda gy'ogutute. Gy'ogutwala. Kakati bwenkusanga bwe twesanga nga nze siri musezi. Omulambo ogwo gweteme eki? Ekigo. Ennume y'ekigo kati ate gwe omusezi n'ogoba nze. Naawe ongatteko. Nkubye. Soko tulekyekyo. Omusezi aba alabye omunyama ogwokubiri. Nkubye omuntu wo. Kati eseza omulambo bwe gugwa naawe omuntu wa bulijjo olina kugwa bugwi. Tolina sigala waggulu. Nedda olina kutema misinde. Omusezi omusolo muleka. Olina kutema misinde. Kati oyo omusezi asibira ku mulyango. Wabula bw'olyogera nga tebunnakya. N'oyogera nga tebannakuwa butiko. Obutiko bwe bakuwa. Obumanyi obutiko obubaala. Obubaala obutini obutiko. Bwe bakuwa n'olyoka odda engulu. Jjajja
wale ko kudagala bakuba ku ntaana nga bajjayo musezi abasezi bakozesa nyenze ndaba bumuli bakuba ko bumuli abasezi obumuli obwo bajja ne baleeta jangu kati nga yegwani yabongo twagala lya kika tuyita lya kika toto lyogera eryekika ekitegeeza omusezi alina okuba nga amanyi erinnya ly'ekika ery'omutwe yafudde tese omusezi abeerawo mu kuziika ng'agamba ono namubiru esita afudde alina ng'akwata awandiika nedda mukwano kyo kibangawo kati nga nze bwondaba ninga aliko olubaali kubanga nze oyinza okunimba omuziro gwo konze gwobadde omanye nti nkumanye nti gwe nsubuga kati awo gwe n'olyo n'ogamba naye oyinaki ani ayali kubuulidde naye nga nze Katonda wange ne bakama bange bemanyi mu nsi kale lwakuba nze sitambulira mu misambwa naye nga bakama bange baŋŋamba leero Labongo agenda kuwa obutwa era nenkulaba ng'ojja n'obuleetayo waka tobanga oli nabbi nnyinza okutuukayo kati olwaliro bakama bakulaze nti njija nakutegedde dda mukama wange nti oli mu kujja ne mbagamba mukaakanankole taliiwo yanobye era kwegamba omukyalo oli akubire ku ssimu ti ye jjajja akola ki gyali naye nga nze nakulabye dda nakulabye ekiro saawa zabadde 9 nga ni mukusaba nga njija ng'oli mu kujja nga njija ntya ng'ojja tutetenkanye embeera olabe abaana abasoma naddala owange n'aliwa oli nabadde simutegeddeeko bulungi ow'amamasuuna naye nga ndaba otwala owange nange neŋŋamba mukama anyambe Labongo atwala omwana essimu we yavugidde muwala wange nankubira naŋŋamba mami ekyapati nazisiiseko nze kanzije nkole okimanyi kijjajja byalose bakabituula kuba era bwenzize nyambusa eri ku baana okutwala ebitabo byoli omwana asoma ne school fees kati oli nabbi wakikola kyaki mukama abeere mulungi okole kyaki mukama abe mulungi kati byenkola bingi nina ebya abo mbivemu birungi kubanga kati alusazi oziwonya zikuluma sukaali akuluma pulesa akuluma nze mbikola maanyi ga kisajja maanyi ga wawasaako ebirwadde ebiruma kati mbikola maanyi ga kikyala waliwo abakyala batalina maanyi ye nga bamala geewaayo naye nga kyebaliko tebakikola ki tebakitegeera naye nze eddagala eryo eryapatayiti liina jajja towakana nakati ekisepe kinkufukireko onyweko bw'oba toyina maanyi otandikirawo kalaaso amaanyi g'ekisajja nze agagambye bade togagambye bibyo ate ogamba okyaki ekikolode ekisepe kiwe kiri kifumbe kugambye muganda wange mwana wange ow'obulenzi amazima ga Katonda mu ekisepe kyo kyekikola buli kimu kyekiwonya alusa kyekiwona amaanyi appetite gundi pulesa sukaali amaanyi g'ekisajja n'ag'ekikyala abakyala bava bulwa amaanyi mbawa amaanyi olw'ensonga olaba bw'oyinza okungwako abako bajja kumpulira olaba bw'oyinza okungwako nze nga sibyina apatayiti abakyala tebaba n'apetayiti gemaanyi bambi kati gwe mbambi n'ofaayo gwe neweekukuutiriza naye nga nze nkuyimusa ngenda kukuleetera kasitoma asooka bamuyita Edward the Great
njaddimuwa mu bulungi njaddimuwa mu bulungi ate ndifumba nga sirinamu kwekwekereza kubanga nze nafuuse abo. Dokita nkulabira yambala bugalubindi. Ndeka yambala naye yambala tonsiiga ndalizo. Badokita bambala obugalubindi. Mukwano saagala kulimba. Kale leeta nyambaleko ku lulwo naye nga nze nkulaga nyina omukyala. Oli dokita mutuufu laba okkiriza toyambala bw'otayambala. Kaakati nyina nze abantu bangi. Nakwetera Edward the Great. Nyina abasajja bangi. Bempa eddagala. Era ne baba nga bali kiriyasi. Kiriyawala. Kiriyawala. Ne baba nga bali kiriyawala n'abakyala. Waliwo n'omukyala yampadde emitwalo 11 n'engomba naye okola. Mpaye ebbiri. Tonsinikirako mu bunnyo kubanga kati nfunye nansindikira esente. Kandabe kusimu. Ate yole yakusindikidde ogumu. Sente 15. Manya 10 n'emitwalo 15. Kakati ate gwazisindikidde kwazitadde babadde bamubanja. Nampaaka 3 naye nga 10 terukugwana kulya. Tompa 10. Oyagala mmeka? Ate yogedde mmeka? Jajja. Mukozi weeti. Tegedde mmeka? Emitwalo 5. Tola ati oli musiru. Jajja. Awanti. Kakati yobadde ngamba nti abasase ono bajja omuntu mu ntaana bakubako kamuli. Nga bajja omuntu mu ntaana. Kakati ajja n'obumuli bwe obuyingo obumeka? Bubiri. Najja nagamba Luyima njagala nkutwale jangu tugende bwe baba bakutaddeko eddagala n'obagamba nze mundeke ntunga ngoye zange bwe bakutaddeko peesa nze mundeke ndi mu kusiba amapeesa gange okitegeera kakati oba bakutaddeko nge waliwo kye bakutaddeko ewaka gwoyina okugamba ntunga ngoye zange nsiba amapeesa gange nyambala mpale zange bwe batyo n'olyoka olemerayo. Tegese emirambo gitambulira ddala. Obulungi obuzibu. Omulambo ne guva ne kutambula. Obulungi obuzibu kubanga ne maama wange yali atwala omwana mukulu wange mu ddwaliro n'asanga omusezi nga akulembeza omulambo gutambula. Kakati maama ne yeekanga bwe yayeekanga omulambo ne gugwa. Bwe gwagwa maama n'atema emisinde n'omwana we n'ayigenda n'ayingira mu nju n'omusezi ono ng'amuliko ayagala nnyama ye. Kumbe omulambo atagulese wali gukoze eki? Gugudde. Akati awo bwe yaggalawo omusaya omusezi n'akolokota olugi kati maama teyadda ngulu baamalamu wabutiko. Kati guli omulambo guvaawo gutyawo guba gugudde. Kakati era yagenda y'omufu. Omusezi ajjukira omufu we. Omusezi ajjukira omufu we nti gulabika guno si gwe ngobye. Kanzireyo nkebere mu kkubo. Agenda okugusanga nga weeguli n'aguyita. Edward situka tugende. Edward the Great. Mumpitiremu Edward the Great. Ne Edward Great. Ne basituka ne batambula. Kati bwe batambula mpaka lwe yagutuuse ewaka. Naye nga maama wange yamala ebbanga ddene nga tayogera. Wadde baamuwa obutiko. Kati bwe bakimanya nti oli abadde musezi ne bamuwa obutiko ne bamukolera ebbombo ne bamunaaza ebbombo n'olweza n'akola ki n'addawo n'ayogera. Jajja kati mwali alyanga emmere ku ssomero eno.
Biro byangaye mwaliranga mu kibiina. Afe kibiina kyo twakiryangamu. Tewalya kagalo gwe? Saalya wadde akakono wadde nze ffe tetwalya nnyama. Olaba neeno opego ng'embizzi eyo nze ntyo girya. Ogiyita opego? Bagiyita opego. Muluki? Muludikya. Opego. Opego muludikya. Muludikya. Togirya, tolya opego. Tolya mbizi. Bw'oba ogingulidde ndaba njirya. Bw'oba ogingulidde sigiraba sigirya. Etegeeza jjajja ennyama y'omuntu efaanana ddala ey'embizi. Kale ennyama eyo kale byagala okwefaananyiriza. Ebaako naye ekigodo. Akagodo kaabwe kaba akagodo kaayo kooli omuntu kaba era nga akakabizza akato. Akakabizza akati? Akato. Akagodo k'omuntu kaba akakabizza akato. Akasusu ako. Kati kyova olaba mbaira mbitya. Ensisi eri yakusigalamu. Ey'omusezi Bena gye yatuleetera ennyama eyo ey'obupekenyu. Empekenyu. Obwo sibulya. Jjajja. Bane abantu badde bawakane. Abantu badde bawakana. Tebawakana ate era nnoonya na musajja wa kufumbirwa. Wadde ndi mubi naye njagala anampa ku ssente so si banaku. Gambo yaga musajja wa kuwasa. Naye nga naye anampaako ku ssente. Saagala banaku. Naye jjajja wandigambye oyagala omusajja alina true love. Njagala musajja anamponya ennaku ampeererere ku baana ngala bonga bw'agenda okuweerera aluna. Omwana wo ogenda mutwala kubanga neera yeddira mamba muganda wo. Oyina omutwala oba osuza oba omulya oba omutwala gwamanyi. Omwana akulemeredde. Yannemeredde. Ate nga bakuwadde emitwalo 10. Ani agimpadde? Ku ssimu biŋŋambya. Ani otema ebigambo nno. Ne bakuwa emitwalo emera seetera maanyi g'ekisajja. Otema ebigambo. Oba wadde onimba. Labongo. Amaanyi g'essaati gakuwa ssente. Labongo otema ebigambo. Kubanga nafuna no bakira nti abagenda okuwa ofune ssente. Mwana nze muwadde gwe. Saba mukama okusoboza okuba n'omwana wo. No, nze obenga omulabirira. Nedda mukuwadde nja kwerabirira nze nganze. Ani agamba? Kati opego muludikya. Muludikya. Jjajja oludikya waluyigirawa. Nze ndi mukazi mutambuze kubanga ndi mujasimu. Tudde wano. Kati omusezi ono alina ekitambo bamuvumula batya ekitano mwe kimuvaako? Kakati omusezi oyo olaba kati nganze bunga nakufumbiddwa nga mbadde nze musezi kati ekitambo kyange ngenda ku kitooke nenkiteekamu empiso okitegeera empiso oyo netunga engoye nenkigamba ekitambo gwe nkusibiddewa wano togendanga mu kika ky'omusajja. Kakati awo gwe mwami bwe kibanga nabadde nkikusaze gwe naawe okukubirira ku kkubo n'obeera nga ozirika buzirisi ne bakukimangawo bukimu. Ebanga nsimbu obanga agw'ensimbu. Kumbe kiba kitambo kya busezi. Nga nakikusala. Kakati nange mwennyini obutakulaga nti tulya ndiira waffe obutakulaga nti tulya ngenda ku kitooke kiri nokola nenzinira okwo paka lwekikola ki ekitambo paka lwekigenda osanga ekitooke bakitemyewo tuba tujja tuba tujja kunoonya ekirala. Batebawo kino ekitooke ekitambo nga kidda mu kikulumba ate ekitooke bakitemyewo nga otandika kuzirikira mu mayumba otandika kulya bbaawo
ng'ate togenda kukola ki etegeeza abantu abasinga bana abasinga okugwa abasinga teba nsimbu kiba kitambo kyekijanga ensimbu ne batandika ne bakankana kati bwamala okufuka bwe bamala okufuka katyawo mbu embambi ensimbu egenze naye nga kiba kitambo abantu bano abagwa ensimbu ne bakuba ne beefukira mu ngoye kiba kitambo kikuvaako maze kufuka bwe kiri kati ekitambo n'ensimbu obyawulira byonna byebimu tebyawukana naye wekitambo avulula amalusu ng'ow'ensimbu kati bwebanga ekitambo si kikyo ovulula naye bwekibanga kikyo ogoma paka wonoonyeza omufu waali ku ntaana n'omugjayo ali fresh ne bwaba yasuzeewo naye tebali bamazeemu nnaku 3 bali asuzeemu lumu kwolwo lwe bamuziise kati abantu amagezi getuwa abantu abalina abafu baabwe bwe muzika omufu basulenga ku ntaana ennaku 3 wama bwe kiri edi ennaku 3 tebavaawo naye omusezi asobola obbeebasa bonna ayina amaanyi kubanga abawunza okitegeera abawunza kati nemwe nemuwunga nemwebaka naye kakati omuntu oyo nga mugenda okumanya omusezi ali ku kitundu ekyo kwata entengotengo okamanya akatengotengo kano akamanyi g'ekisajja okasuule mu kyoto ky'olumbe kasita kabwatuka ba omusezi nga amannyo gano ng'asituka nga yeeyambula temutegeera toyambulira wano nedda nti nkugamba ng'azijjamu ng'ajjamu empali ng'otandika okucancamuka ng'acancamuka nga empewo ng'ejja oyo aba musezi jajja kakati wangi kakati wangi ekitambo tekiwona oli naawonera ddala okulekeera ng'ogenze mu basezi banno mu basezi ogendayo ekitambo nga bakikusa omuwala oyo omuwala gwe ŋŋamba ow'omuwino bambi bamala kutambula kubanga basala musale baba bakusala busazi ekitambo ekyo bakikujjako oba tebakikusala busazi tekivaako kiba kyawaka okitegeera kati nga bw'oyinza okuba omubbi nga obubbi bwewaki bwewaka kati bakadde bo nga baali bafa babba n'omuzimu ne gusitukira mu ggwe sebo taata ne bw'oligenda kuwa ensaasa 10 era osigala oli muki oli mubbi kati n'ekitambo ekyo ekyewaka kyo tekivaako naye kino kye bakusaze wano bakisala wano wokka ne mu kifuba kakati jjajja emboozi eno abantu babadde bawakanira ki abantu nabo bawakanira balabika nabo basezi olaba bawakana nabo bali omuntu ali atya omuntu ate nga babalya nga tebaliimu na munyu ng'ennyama yaabwe ewoomerera omuntu bamuteeka mu munnyo ate awo oba osaabuludde kasupu ka gurevi kaba kaki nga bw'oli omubiri gwo guno guba gwaki guno omubiri gwogwo gwaki gwa brown ne supu w'omufu abeera wa brown ze nabirabako badde mayo kikubyewo nti ze nabiryako nabirabako ate siri wadde okoze bubi ogeze no kyogera opuli omutima tuli nokiki katonda yebaito nabirabako maaso ku maaso walaba gwe batokosa oba kasupu bakatuleetera naye nga bw'olabye akabiriko kano nga bwe kafaanana ne kasupu kali bwe kakola ki bwe kafaanana
naye nga tebateekamu ki munnyo kati bwatugeja nti bateeka munnyo yaŋŋamba bena ate ne mwami bulime oweseeta Luyima mbanimanyi mwami Luyima nenjiga nti ogambye bulime oweseeta kyamukomya olowooza lwaki baatuuma nti kyamukomya wootuukirawo okoma bw'oba ova Busalambwa okomaawo bw'oba ova Nakiganda okomaawo omusezi wennyini we yasimba amakanda akomawo gwalya we baasimba kyo kyafuuka kika genda nabukomya bakulye bayitawo kyamukomya kubanga yatugamba Sekate naye yawooma nnyo yawooma ekifuba kuba yali munene nga ggwe naawe faako minyamu erinnya lya Yesu Sekate yawooma ekifuba babula yatuyita n'atugamba n'abakoza konze wange n'ayita Sebuuma n'ayita Kakooza n'abagamba mumanyi bulungi nnyo Sekate bwe yawoomye ekifuba munnange yamulya ate ng'ebyamaddala twasanga entaana yaguddemu mwami bulime ekyamukomya eseeta ebyabasezi gyebiri ebyamaddala gaddala mbali manyi omusezi olufa ng'ekitambo kyo kifa naye kikwata mulala mubeera mwenna muli basezi ate kati kikwata mulala oba gwe ekitambo kino nze wemba saakwegerezaako kyogamba mbu bw'oli mutto olikwata mulala ŋŋamba omusezi bw'aba afudde n'afa n'ekitambo kye afa nakyo oba kikwata mulala ate mu abaana be temuliiwo kidda ku mwana kiba kyabakwata dde olwedi muba kati ng'obulogo obulogo n'obubbi biba byammwe byakika toyina wookijjira wookyeggirako bwe kita kikwata muki mulala nze bwe nkutuka kikwata gwe bw'oli gwe bw'okutuka kikwata oyo nga muli bakika tegeeza ekitambo kino bw'oli mutandikwata mulala ennyumba entesoa kikasukako mu banneyiba nga tebakimusaze kiba kyaffe kyawaka weddira mbwa maama wo yeddira mbwa nga kikwata mmwe bameka bawambwa bawangeye bawammamba feza akabizi tebakeddira abijjawa akabizi tebakeddira beddira nze mbi ow'embizi simuwulirangayo mpulira baddira mazi ab'enkebuka ate jajjalireka naawe ab'enkebuka nedda kituufu naye kiri kyogedde kinene nnyo embizi tebagyeddira nambe kiri kyogedde ng'egyoyiseemu obukyafu buyite bukyafu sori mama mwami otulasitaba ono yafuuse mwana mwami kati jajja wangi mwami mutabani kakati omwami yooli kati nno tojja kuŋŋaana era nja kutwala ggwe towakana ate ndi mulungi emyaka 7 mu gumu naye lwaki bawakanya nnyo n'emyaka gyo bannange bakalugezigezi lwebaliko kati ne sente zetugenda okukima tugenda zino nanze naawe nkugaggawaze mu NSS bagiyitani ekyo kyenyini kyoyogedde ekyo naye jajja gwemugagga naye empaayo ebbiri zebakusindikidde sente zebakusindikidde ku ssimu ate naye twabbi soogera nawulira nti twabbienze
wange mukwano. Twali musezi aserera mu ngoye. Babeera bwerere. Ekitambula kikolagana na ngoye. Babeera bwerere. Kaakati olaba ono omusezi ow'amayumba oba ow'ennimiro ye engoye era azireka ku mulyango naye n'alekawo akati kaakanamujjukiza engoye wezikola ki ye n'alyoka agomoka kati kyalo ku kyalo n'agenda n'asiiga ebitooke n'abikola atya buli kimu. Kati jjajja omusezi asobola okukusanga n'akusimba amannya awo ennyini live. Kubanga nange nnyina kayannuma. Mbadde mwanyi nange nsokuluma. Jjajja tokozesa nnyo bikolwa. Kaakati mukoddomi wange. Erinnya yalikusimba. Muko. Kaakati twali ku lumbe. Muto wange ng'afudde kigongo. Kaakati bwe yafa muko nze engeri gye nali nveene ewala muko musanga ayiwa omwenge mu kyoto kino kye baba bakumye mu kisiki wali akikumako akiyiwamu omwo ne mubuuza muko nsebo lwaki oyiwa omwenge mu kyoto ekyo atali wa kika kya wano kyotasamirira. N'atandika okujegera nagenda okulaba ng'empewongeze kati ngenda okuyingira okudda mu nnyumba ng'ali ku muganda wange muyombya. Mulamu tteke? Ng'omwenge guli amaze oguyiwa mu kyoto akutte baba muyombya ali mumupaki kampya mupaki atajjemu engoye. Kaakati mutabani waffe amukwata taata tokola manya muko tokola bweti. Kaakati baba muyombi bambi kaali katamiddemu ko kali mu kuseka busesi. Bwe nagenda okutaasa omusajja yankwata engalo ze nazikuba mu kamwa. Yazirya? Kweziri. Kati bwe yaziruma nengamba bannange ono omusezi waawa twagenda okulaba embuyaga ng'ekyancamuka saawa 8 ogw'ekiro tebaserangako saawa 3 wabula basera meka 8 kati omusajja bambi nakyengawo bwe twayogera twali twagala mukuba twagenda okulaba yetemye esipeeya ajjemu engoye kyokka muganda we nga ye bamusuzize waki ewalala. Twagenda okulaba nga yeetema sipeeya nga kyancamuka nga akkirira ku malaalo gye twaziise ng'ayita mu kibanja ky'abalala uyo paka bwe yagguka gye baateeka muganda we gye yasula. Muganda we n'amuganda ye lwaki ate otuleetedde ebizibu otuswazizza. Nze nasigala nkirangirira kuba nali sinywa mwenge naye naguddamu olwekyo. Kyewalaba kyakuzza ku bidde oba kaneenywere obulamu buzibu. Kubanga kaakati olwaki mba sinywa ng'abako bali abantu. Jjajja omusezi ono waliwo bagaa nti omusezi osobola omugera ng'afulumye mu nju ng'eno n'osibawo eddagala n'abuula ne yeetooloola ntamanyi we yavudde kiba kiki ekyo? Bwe kiri nga bw'okyogedde bw'okyogedde kati n'amala afubutuka n'agenda gwe n'oleeta akakufulu oba kasumuluzo kale kakufulu n'osibawo gwe n'otambula n'ovaawo ayinza okuzunga ensi yonna ate n'ayonoonekera ddala bambi kubanga ekitambo kiba tekimuvuddeeko. Ekitambo kyaba yakiraamiridde kukola ki? Muvaako ng'azze waka. Teza buggalawo wano ekitambo oba okigadde ng'azunga paka bwafa. Bwe kiri ate ng'ali bukunya. Ali bukunya ng'ali bwereere kyekitambo omuntu omusezi.
Tajja bali ku byabwe gwe yayita jjajja bamanya ayita gwe. Nze mukadde wano kuba ndi wa myaka 71. Kakati sibona abantu abanga twagala kuwasa jjajja tenga gwagambye gwayagala okubawasa tubasalire magezi kati bagala okuwasa te gwagambye gwayagala okuwasa. Ensonga eno bweti mukulu eba yeetaagisa bw'oba ompasizza nga nkuwasizza n'onkyawa ondeka mu kayumba ki ng'ofuluma nga gwe waliwo yaŋŋanye kyayagala kutwala wakaawe mwatiri bonna yafaanana atya mubbi musezi obadde oyagala musezi nze njagala muntu akola ng'ayinako ku kasente anti oli ayina oli looya alimba oli looya nkugambye bamuyita Edward the Great. Edward oyo yesijja mukkiriza olw'ensonga Edward the Great looya anoonya kijujulu amaze ebbanga ng'obuwulu bumutta we bumulum ayina emyaka emeka Edward the Great. Edward the Great ayina 25. ate oyo mwana muzzukulu yagambye ebito bifaako nnyo. siinagana nkuba miggo ntakuba mukwano sebo oli yakola ne church olaba nga bw'ofaanana sobola kuwasa ne bw'oba oyina obukadde bwa ssente sobola nfaanana embooko nedda tofaanana mbooko naye oli muzzukulu wange kati mba nkuswazizza okitegeera ne mu baana bange. Edward the Great mbadde nerabidde ayina 40. Edward the Great ntwalanga bano abayina nga 5 anti wagamba nowaana oyita nange nabivuddemu nze mba siyita njajo otandise okwerondalonda onafuna omusajja gwe ankuba embooko nga nze ndi gumite ankuba emiggo oli gumite ndi gumite saagala bankuba embooko nze ndi mwana wa kabenjemu owulira sebo ndi gumite kubanga ndi soja mulamba abavubuka era yasobola okwemula nakkuba eŋŋumi banenebagalabiza nakkuba embooko ng'abiri naye ng'ate nange mba nkwesobolera wadde wenkana otya eŋŋumi ogiinamu jjajja sooka ogikwanemu ogiwulire ogiwulidde gikube mukawo mu bbanga ndi gumite kuba mukawo mu bbanga awo tugina okusooka obbizannyamu ng'obisasulidde ngutudde engalo oziwulidde myaka 7 ntandise byenyondo 7 mugumu gwe ntandise nja kufunira SB4 SB5 ayina 5 naye kati olaba ebyokufumbirwa tugira tubireka tusooke tuweerera omwana omuggalanda ono kyebereka SB4 yasobola n'okuweerera omwana nze muwadde ggwe SB4 nze muwadde ggwe kubanga oli SB4 sijja musobola olw'ensonga simanyi avaawa naye ggwe mmanyi wookola ki woova ne bw'oba obbye omwana wange nnyina okulondoola mateeka nnyina okuno bwabula SB4 naye aveeyo ku kyalo ekyo bayita gundi wa emityana ewaffe kino gye baalirako omuvubuka ekifuba seeta musezi yandiba musezi basirika yakwata abasezi eyo SB4 yakwata abasezi abakwata SB4 abasezi mwana gw'abaana beseeta etali seeta mukono wabula seeta kiganda singo bali abantu abave seeta SB4 Edward the Great ate edi alabika ye musezi Edward the Great alabika yoyo kubanga mutabani wa gundi mutabani wa kandaba omwami oyo Edward the Great bulijjo yekweka ku TikTok okwo kumbe yakola dde ebikolobero eyo bebo bennyini mutabani wa muzeeyi galaba mpola edi
Edward the Great mutabani wa Galaba eseta ijali okutikitoka tulimba ye bebasezi bennyini nange Edward bwabange ye Edward the Great owe seta yennyini abeera seta okuround about seta iwafe mu Kiganda wali round about yoyo yennyini tumusabire Edward tumujjako kitambo tukole tuti oba tubaleke bali ebintu tumulekere ebintu bye bali ebintu bya abantu ngere mugoberera nga mu kigabo tumugambye genda n'ebintu bya mama Aisa good night tusibula abantu sulabulu nze mbadde nsibula muwala wange naye kakati oŋŋambye amasoko gaali galwaddeko jjajja nze sirwalangako liiso omukeeka gwange ekiki ogambye ekitangala kino kirabika muba munsindikidde ebitambo oba amayembe naye nze nga ndi mukazi mulungi ndaba n'ennamba zange nziraba ne mmanya nti eno yaani mbadde gyatufunira eddagala eririwa nga nze musawo ate gwe nga ekitangala bubi oŋŋambye ekitangala luli mbadde ndabika mba labongo so enamba yange ogiina nzaani jaja ngenze international enamba yange sebo ogiina ne musimu ate simu mpya nkikoye kibuza amasimu nze nkakuwadde empaamu eri olwaki omanye eno kakati eno sebo yababedde bayiza n'okunteega ne banzita bambi twaliko ekitegeeza essaawa ziri 9 tusibula abantu tugira tukyanyumya tusibula abantu kale basiibule tetujja kubinyumya birina kubimala omulundi gumu bali eyo bawakana kati olinabiwa omulundi ogumu bajja tuwakanya omulundi gumu kati katubiwawo empola bawakanyemu naye nga nze kyenkugamba taata bambi kwakugenda tugenda naye ogenda kuweerera omwana wange mukuwadde mu bulamu anti mukuwadde mu bulamu ne mu bufu omwana omumpadde jjajja tewekyuse sigwe teweddira mamba sibo ŋŋambye oli siye mubiru mukuwadde mu bulamu ne mu bufu mwana wange kangende mumutwale twala aluunawo aluuna mubiru ate bambi kitaawe yampisa bubi nnyo omwana wange yamujja wano nga ali mu kibiina kyakusatu okutuuka eyo n'amulunza ente ye mubiru taata tomwogera taata abantu basiibule kati tujja tandikirawo olulala obusungu badde buko omanyi kwegendereza nnyo bw'onyiiga olina engeri gy'owanikamu akasige kano ate nemba mulungi naye emyaka 7 ogimpa naye jjajja wangi envi ziriwa nange saamanya gye zaagenda mpaayo 2 ngende ndaayinge kaddayo kakuba naye webale kolera simolo katale onange wakola webale mwana wange wewaawo yakakoze kati alyoke yagambye labongo kyeyankoze manange kati amanda nina omwenge nina kati tugunywa tusasula kubanga labongo yakoze simolo mukama mumukisa simolo mukama mumukisa naye nga ate mwana gwe beerawo bambi tukusabira buwangazi nzaaluuna mukuwadde mu bulamu ate watali kukulimba tewali kukaka esomero lyaffe kaliggwe nja kutwalako wana aluuna mutwale musomero asome alotandika ojja ng'onoonya sijjako okolima bambi enkoko empanga 2 tezikookolimira mu kyalo okakasa kati oli nasobola oli musajja nange ne musajja oli bw'aba nsinza amaanyi sobola kookolima sebo wamma gwe bw'oba mpanga sikusobola kookolimira wooli nze nfuuka enseera banange bakwano bange mbasiibudde bamama Asa mbasiibudde baneiba bange bamama Suuna
ne Master Bongo bagambe nti mukama abaagala mukama abaagala nnyo mukama akwagala nanga njagale bantwalira omwana wange asome weewaawo mweraba